Muna Uganda wena gy'oli munange nkulamusizaako nnyo nenkwebaza emirimu n'okutetenkanya okusurvivinga ka Uganda weyimiridde. Okusinga ddala twebaza nnyo mu bannaffe abatugoberera n'abatuwabula n'abatuwa ku magezi nga Spikenews. Mwebalire ddala. Twongera okubasaba obuwagizi obw'okusubscribing, okugoberera n'okubaako ne bye mutugamba ng'era abantu abalala baze batugamba. Kakati waliwo abadde batugamba ku nsonga zino eziri mu ggwanga, Spike mwogerako ki Spike. Tugamba wayi ebintu ebimu tusooka kumala kwetegereza. Omanyi Diversion, Africa Diversion mu Kampala muno, omanyi omusajja atufugidde ku bulimba kutubuzaabuza na bw'atyo n'alyoka atta abantu ekiwenonere. Agenda n'aleetawo Diversion ne muwulira kino nga tekiri ng'ate kwegamba amaaso ne mubalira eno kwegamba guba mupiira abajjayo mwene emabega ne mugenda mu maaso kati n'abaleetanga kaguddeyo n'abakuba goolo. Yo n'omusajja atukulembera. Kati ekintu ekinaabeeranga kale katukiyite nti ekiggula luggi. Twabadde tuli awo nga tulaba asimanya akakiiko ka paalamenti akanonyeza ku byaki kagenda kakyalira zi balakisi ez'enjawulo. Naye ndowooza kye nalabye oba nammwe kimwalabye. Bannange ono omusajja ye kiki kyakoledde ensi eno Uganda? Omusajja yajja kunyaga, kubba, kuzikiriza na kusaanyaawo kwegamba aleke ensi ng'eri matongo. Ndowooza omusajja ono oba ebintu byabba mu Uganda abitwalawa? Munaatusonyiwa. Budget y'ebya security oba defense mumanyi nti yesinga obunene era bagiyisaako nezi supplementary mwaka ku mwaka. Naye kyewuunyisa nti abasirikale gye basula oli ow'ente ye ng'ajaagala tesula mu biyumba biri, ow'enkoko ze ng'azaagala tezisula mu biyumba biri, ebiyumba ebikadde Amini bye yazimba. Musajja ono mwakolera effujjo n'alyoka atirimbula obulamu bw'abantu. Nze ekintu ekinnuma mu abasirikale mpulidde abasirikale bangi abanunula ensi zaabwe ne bakolaku. Ne muula omuntu abasobola okwekolamu omulimu kyokka noweewuunya abakikola ennaku ezimu bubeerawo private busagenti ndowooza mbiwulire eyo. Naye ne mubula abeekolamu omulimu ne muleka omusajja n'anyigiriza buli muntu bw'ati. Ono omusajja baani baawa emirembe? Bantu ba famire ye bokka bwe bati kwegamba be beeyagalidde mu nsi eno. Tujja kujja ne ripooti endala ku ekyo naye mba mwalabye kye nalabye. Ono omusajja talina kintu kyakoledde Uganda, si balimba. Tekiriyo. Naye bulijjo nsigala sijja kulekera kwebuuza bajjajjaffe oba bakadde baffe abaatusookayo omusajja ono mwamuleka mutya n'afuuka pulezidenti ne mmwegattako. Laba kyakoze ensi yaffe. Laba amasomero abaana tebalina mirimu ate nga Uganda yali set ng'erina emirimu gyayo. Factories zonna yazisaanyaawo, ebyobulimi byonna abyonoonye, ebyobulambuzi abyonoonye, ebya buli kimu transport yagyonoona, obujjanjabi. Omusajja ono kiki bannange ebyali ekyo katukirekaawo. Abalala muyinza okujja ne mukibaako ne kyemukigattako kubanga bannange Uganda yaffe. Naye kyokka ekisinga okuluma akyalina abamuwagira mu Uganda mwennyini muno ku mbeera gye mulaba. Era ekisinga okuluma kwaba bamuwagira bawagira ate n'egundi n'obwakabaka bwe bayagala okuleeta mu Uganda yaffe. Obukulembeze bwe obubi bwe butyo bujjudde omusaayi n'okutta abantu n'okunyaga. Gwemwagala mulekewo ku mutabani we ono akozesa amaanyi agayitiridde nga tanaba kutuuka mu bukulembeze naye ate abantu be yakatta naye mubawulira kati mwagala noono ajje really.
tukirowoozeeko nnyo. Buli alina kyasobola okukola kikole nga bukyali, kikole kati. Kyekibadde ekiggulalo gye ku Spikenews Uganda nga bulijjo. Kati ensonga ze njagala twogereko mu vidiyo yennyini. Mu wiiki gye tukubye amabega mbaddemu ebintu bingi. Twalaba Zaake ne Speaker wa Parliament, Deputy Speaker, anti kati yafuuka Speaker kubanga Speaker taliiwo. Bwe tuvaawo ne tulaba mutabani wa Museveni agenda e Rwanda ku official functions eziteekeddwa okukolebwa either Minister wa Foreign Affairs oba Minister wa Internal Affairs oba Prime Minister oba kali Vice President oba omuntu yenna omukulu okuva mu Parliament, naye ono olw'okuba nti mutabani wa mukulu yabikoze. Ekitegeeza kati tuli ku Bwakabaka bwa Museveni. Awakane, but that's the reality. Kyokka ebyo byonna abikola teri mubaka wa Parliament akigaana. Kati tuba tukyali awo tuwulira nti ate Parliament yagenze mu lusirika olutaliko komu. Waliwo umwe yawandiise ku mawulire nalabye ng'agamba nti kati executive arm of government yeyo okwekola, ezisigaddewo zonna tezikyakola, legislature tekola ne judiciary bagenze kulaba Oulanya mu ddwaliro gyali. Kiri Uganda. Kati mu kunyigirizibwa okungi ennyo mulaba ebyamaguzi bwe bigula obuwanana. Manyanga ebikozesebwa waka bulijjo, sabbuuni, omusukaali, amafuta. Ne weebuuza nti eno Uganda erikolerako ki abantu baayo? Ne mulabanga mu butuufu ne mugamba nti leero gavumenti etuweereddewo, esente za COVID baazibba. Kyokka ekisinga okuluma family ya president yebba ebintu bino. Ne babba buli kimu, nga gavumenti yebba abantu baayo. Ensonga ndowooza nzibwabulidde bwe zetugenda okwogerako. Kati katugende ku ya Zaake ne Deputy Speaker Amongi Anita, mukyala w'Amagogo. Lwali luli olwo nga tugenda tutandika kuwulira lwalinga lugambo nno kumbe bya serious. Mbu Zaake yali ku Twitter n'ayogera mu ngeri etyoboola Deputy Speaker n'agifuula ensonga n'agireeta mu Parliament. Ne tuwulira ng'ebyokusaaga musimanyi Zaake bagenda kumujja ku bwa commissioner bwa Parliament. Nange Uganda yafuuka ddi amaka g'abantu? Buli omu we bamutadde yafuulawo maka ge, ate nga n'oli ali mu maka ge ng'ategeeragana bulungi n'abantu be basooka kuteesa. Naye oddotyawo n'oŋŋamba nti social media account ogifuula nsonga n'ejja paka mu Parliament. Teeka ki Zaake lye yamenye? Ate ani alina obukakafu nti yabadde Zaake? Abantu nga bangi bakozesa amanya g'abantu ne bagulawo zi account zifeeke. N'ateekako n'ekifaananyi ky'omuntu. Naye gwe n'ogifuula ensonga ne Zaake n'okkiriza. Bannange abasajja baffe bannamateeka mwalagawa. Kyokka mmwe ba legislature mwe abagayisa. Tewali yasobodde kubuuza kibuuzo ekyo nti bannange obukakafu buliwa obulaga nti Zaake yawandiise ekintu kino ne musirika. Sinakindi ono Betty Amongi mukyala Anita Amongi mukyala ono wa FDC. Twagenda ne tugwirwa obuzibu nti Nuupu enzija gye yajjamu abantu bangi abatwala by surprise. Kati ebibiina bino ebirala byonna bye twalinga tuyita eby'opposition kyabaluma. Kati bonna beegatta wamu balwanyisa kibiina kimu nga muwulira Mao wavuma ne FDC nayo kigiruma. Kati FDC okuyita Mona Anita yakozesezza obuyinza bwayo oba yakozesezza gwe yayise omukisa okutulugunya oba okukakkanya Zaake. Nze nno mu kulaba okwange nga Spike, omanye abasajja bano bategeka ebintu byabwe, bategeka enkomerero mu ntandikwa. Olw'okubanga bakimanyi nti Zaake Mityana musajja w'amaanyi, ate wali akalulu akabindabinda akajjosi bagala kutandika kati
omusajja bamunafuye bamalemu amaanyi tutuuke kiseera kiri ekyokulonda nga takyasobola kubaako kyakola kyayogera. Nze kyendowooza naye ate sigambye nti kituufu, naawe oyinza okubeera n'endowoozayo. Kati ekyo nga kikyali awo, ono Anita Amongi ye agamba nti alihole nnyo, katugeze kale zaake yakibandisi. Omukyalo ono okuviira ddala ku Makerere University alina emivuyo mingi gye yasomera, abamumanyi mukimanyi, naye kati atuuse mu palamenti era obutamanya ono ye yakozeseza kawaayiro ki? Bannayuganda tuzuukuke, ensi yaffe abasajja bagisanyizaawo. Oyinza okwekanga nga beti ono Anita Amongi yafunye akasimu okuva ew'omukulu Kijambia eyamuwa obukulembeze. Mumanye tuwuliramu n'abeeyita embwa z'abagagga. So bannange, ekyo ffenna kyatulese tetubitegeera. Yadde kale Parliament Commissioner titulina nnyo kyamaanyi nnyo kyetufunamu ng'abalonzi, naye ate kyongera ku CV y'omukulembeze abantu abasinga gwe tugoberera zaake. So bannange, ekyo kiri bwe kityo. Omanye ebintu ebimu biriwo bwe bityo, naye sobola okuba nga kituufu diversion, naye ate ebirala byakujooga. That is kujooga. Ekyo katukirekawo, n'omulala anakyongerezaako. Ate nekyo nga kiri awo, bannange, ebbeeyi y'ebintu mubigiraba oba mu masitokinga ddala amasitwa gammwe gajjudde. Omanyi twagenda ne tuwulirako emabega wali nti sukaali bwe yabula oba bwe yalinnya waliwo abakulu abaali bamulina mu mayumba gaabwe nga boolaba amafuta. Naye sabbuuni twebuuza, matiriyo ezikola sabbuuni matiriyo ki? Biki ebikola sabbuuni? Omuntu n'ajja ayimirira ku TV n'agamba nti olutalo lwa Ukraine luleetedde ebintu okunywa. Olutalo lwagenda okutandika, abasajja bano nga batandika okutubba. Omanyi gavumenti eno ekola kimu kyakubba. Ekiriya sayini eraga nti omukulembeze si munansi, anyigiriza bunyigiriza abantu bakulembera. Olutalo lwagenda okutandika nga ebintu byatandika dde okulinnya. Ono omusajja oba kiki? Katonda yatutika omugugu ng'omukulembeze atasobola kumanya nti ensi emulemye, n'asigala ng'alemeddewo n'akalubiriza abantu. Oba ayagala tukole ki? Naye era kyayagala okukola kijja kutuukirira anti yeewaana. Naye nno munnange bajja kutwala by surprise. Gwenyigiriza, omanye ennyindo w'oginyigiriza gireeta ki? Omusaayi. Ate naye kakapaako tokalaba nti katini okatayiriza mu nnyumba ne kalaba nga okamazeeko emirembe kye kayinza okukola, naawe okyewuunya. Y'ono omusajja anyigiriza Bannayuganda paka ku last. Ekya prices nkibabulidde. Kati ekya Parliament twabadde tukyali awo nti omukyala kibananga omukyala ono naye kituufu amateeka yagasoma, mujja tubuulirako ku CV ye. Mu Parliament yagigaddewo indefinite, abantu tebamanyi wabaddamu ddi oba lwaki. Nendowooza ekyagigasizaawo yakugenda kulaba Jacob Oulanya mukama we. Uganda adange. Spikenews Uganda nga bulijjo tugaana okusubscribinga. Kati lastly tuba tukyali awo tulaba mutabani w'omukulembeze ono yatwewangamyako mbwagenze Rwanda. Ekyebuuzibwa agenda mu linnya ki? Agenda era ngaani? Twawulira mbu yagenda n'anegotiating okugulawo booda. Oyo oba kaali kawani nga bakapangayo batyo mbu batusiba akatambaala anti ate mutabani wa ganga yasobola okuteesa ebintu bya diplomat. Kituufu kiri nti taata we teri yamulonda okubeera pulezidenti era kyayagala okukozesa force ateekeko nono mutabani we. Naye Katonda nga ye mulamu kiyinza obutasoboka kuba mu Uganda history agamba atya? Ani yasikizako mutabani we n'abeera? Yadde kale ono yaintroducingawo obwakabaka bwe
okugenda n'aleeta mukazi we n'amufuula cabinet minister ayigotaniza ebyenjigiriza byonna alese baluganda lwe bakadomi be tuwulira bakadomi be batunda ebibumba by'abantu emitima gy'abantu teri anyega kubanga batabani be bakodomi be bebabbye eggwanga okulyogoloza bebassa abantu nga ki kati mbu mutabani we yanegotiating era yali mu nteekateeka ya succession plan. Katonda nga ye mulamu tajja kufuga Uganda we mutabani we ate obukulembeze bwandikoma ku ggwe kuba okozeseza by'obukulembeze. Ensi eno munnange enzibu ne bakabaka bala baaliwo ne bahitira bawamba Europe zonna but their generation ended in tears. Yagwa bugumu acid ngese mulemeredde kati gwe yadde olina ba allies bamagulu meeru ate ffe tubuzaabuzibwa nti tebakuliiko but still nabajja kutuuka bakirabe nga kisusse bannayuganda bafa. Guno gwe mulembe obulwadde obwa buli kika gwe buli mu Uganda. Abantu baba akava mu Ebola nowera nti ate kolera, baba akava mu kolera nti ate simanyi covid, baba akava mu covid nti ate nowulira ki abantu babakuba ebiise ebitategerekeka. Ebirwadde ebya buli kika biri mu Uganda wano because of a bad leader. Omanyi omukulembeze nga mubi abeera n'ebisiraani n'ebikolimu na buli kimu. Sirimu yajja ku mulembe gwa Museveni ono okugoberera history musajja yakubakwatanga abantu abalamu n'abatwala okwegatta n'abalwadde. Kagenderere kukendeza muwendo gw'Abannayuganda. Kale no munange subscribe, share and like ebyatukyaleeta Spikenews Uganda nga bulijjo tubaagala nnyo. Mukama abatukumire.